Emidugo jerire lyo mu kifuba litta mangu kuba lituuka mangu ate ku mutima. Oba wamukoze eki. Ate omulogo oba n'ekyomukoze ekinene. Bakulogako oba walogako? Sirogangako kubanga naye sibisobola. Nze navumulanga buvumuzi. Wali mujjanjabi? Huwa. Enamuŋŋoona. Gwolooza gye tuvudde ne Mama Fina kumpi. Amma waŋŋamba wakumanga byoto wakubanga. Nze nayita jjajja bbaamu. Jjajja bbaamu yaaki? Ye bamweyana. Omweyana wa Mama Fina nze namuyita. Omuyita otya? Najja n'alinnya ku mutwe. Ogugwe. Mama Fina yali atuddawo nga tabiriiko afuuwa mmindi ye. Nga ffe tuli eri mu kuyimba. Nze nakwatanga ensaasi. Mama Fina. Eri wa jjajja Kigge ku siteegi y'abakyala e Kazinga. Gye twabeeranga ne Mama Fina buli lwakubiri. Kati Mama Fina yali atudde wali tabiriiko afuuwa mmindi ye. Naye kyali kiwala nga oba ssente kyazijjangawa. Nga kibeeramu n'akasente. Kuva ddanga era kirinamu kasente. Yali muwala naye nga alinamu ajja ne ssente. Era nga yagula ku kabbiya awo. Enamuŋŋoona. Eri e Kazinga. E Kazinga. Era nga Mama Fina bwe bagamba nti kugula kanzu ya ddungu yagigula, ente yagula. Naye nga kino n'ono muwala ng'atujooga nnyo. Nga yabigula kuba yalinamu ki? Kasente. Yalinamu ku ssente. Kati ŋŋamba emmandu emulinnyo. Kati nze navanga ku Top Radio ne ŋŋenda. Ng'okola mu balokole naye ng'eno osamira. Genda maaso. Navanga ku Top Radio ne ŋŋenda nga ntambuza bigere okuva enaggulu paka bweyogere. Kuba nasooka n'enkuba engoma ng'abagoma tebansasula. Kati bagenda okkizuula nga nnimu ekitone. Jjajja Kiggo n'akizuula nti nnimu ekitone ky'okuyimba. Paka lwe yampita n'angamba bakuwa ssente ne mugamba tebampa ntambuza bigere. Abagoma baawa baali batakusasula. Abaakubanga engoma eri wa Kiggo. Kati jjajja yennyini n'atandika okunsasula nga mpa singi kasanvu. Buli wiiki? Buli lwakubiri. Myaka kyeyo 2 eyo. Mukyenda eyo. Mukyenda? Kyenda yali 9. Mu 8. Mu 7. 9 mu 5. Yali 9 mu 5. Olwo mmoze taata tannafunisa mama we lubuto. Yali 9 mu 5 awo. Kuba nawe teebereza Mama Fina we yabeerera omuwala. Myaka gyaddamu. Gyaddamu. Kakati nga nva enaggulu jjukira abagoma nga tunywa walagi. Okusobola okuyimba ennyimba kuba nze nayimbanga ennyimba ndowooza bazaalinga ennyimba 65. Ekiro ekyo oluusi nga nyimba ennyimba 10 ezo z'abasamize. Zonna nga wazikwata mu mutwe. Wali waziyigira. Ate nga mpanga buwanzi nani stop. Kyembuuza wali waziyigirawo. Era eyo zijja ate naawe bw'obeerako ebirinnye ku mutwe byakulinnyangako. Ne mwambalagana. Byakulinnyangako. Kati ebyaddala kati Mama Fina lumu ali awo afuuwa emmindi yafaayo talina kyamanyi. Waliwo omusajja yayimbanga oluyimba lwa Wajjaayo. Oluyimba olwo ne ndukwata lwankolera ssente. Wajjaayo. Lwankoleranga ssente. Kalidde basabo kalidde akasolo kalidde obukoko kabumazeewo obusigaddewo obwambata obudde bukedde. Abataka b'eggwanga bannange nayimba obulago sindere bannange kino kitalo Wajjaayo abange kambabuulire Wajjaayo nenkola ssente ku Wajjaayo nga banfuwa ssente mpitirivu. Abakya bakufuuwanga mukola ki? Abo Mama Fina. Nga Mama Fina bw'asituka okufuuwa oyimba omutunuulidde olutereka bw'aba tannatuuka. Oyimba omutunuulidde naye kasa yasitukanga ng'omanyeeka mugenda kulya ennyama. Bwe banaama eyo mu 9 mu 8 eyo Mama Fina era nga ssente azirina. Kazinga awangazza ennusu. Omukisa gwa ssente gwa Mama Fina gwava dda si gwa kaakati.
kasa yasitukanga ng'omanya nti eka kiwedde landiroodi wakusasulwa naawe onoolya empuuta kuva kyenda mu Mamafiina ng'alina mu kusente empuuta temujja kubba nzibe kyenjagala omanya ebyaddala Mamafiina aliko musawo byaddala abirina ebintu ebyo nze nayita bamweyana otya era oluyimba olwaleetanga bamweyana omutwe gwa Mamafiina lwagambanga nti tyabange bwalinga bwe buti nga basengejja ewa bamweyana bwalinga bwe buti nga basengejja omwenge bwalinga bwe buti nga tunywa omwenge ewa bamweyana baasi ng'embuto ekoledde ng'olwo Mamafiina ate yagukiranga ku firiigi omukazi gejjudde biyeti ng'agijjayo ng'asooka aleetangayo wano awali abagoma we tuli baddamu okunywa walagi ng'omugagga waffe waali nga ani anywa walagi bali bwe mwagala walagi twayimbanga ne tuyimba n'ennyimba ne ntuuka mu nnyimba ngaaga naye nga nti bannange ndeeta omwenge nenjewa oluli oluyimba n'asetuka wamala okugjayo firiigi n'agimalamu omwenge ng'akwata akasawo akali mu ssente ng'azijjamu ng'aleeta cucucu wano ku ŋŋoma tukubire eŋŋoma ekikazi kyazijjanga wa ssente ebiseera ebyo ate nga bubeera bupya obanga yebanga yakazijja mu banka nga bubeera bupya kati oyimbye bamweyana amulinnya yava dda nga ssente azigaba leka naawe naye nga maama oyinza okugamba tuva mu kivvulu olwo enkeera Mamafiina kati ate abantu nga bamanyi nti sente nzijja ku top radio kumbe buli lwakubiri Mamafiina akikolako eyo wiiki ng'ejja kuggwako nga nze ndi mugagga ng'engalo zo ze zikweyimirira engalo wayimbanga n'okuba n'eŋŋoma nze nkwata nsaasi abagoma baabeerangawo kabangala ng'akwata engalabi waliwo gwe bayitanga musomesa nga yakwata bakisimba bikyabo tabaona omusomesa siniyo waffe ono mulala eŋŋoma n'eseka naye nze banange gyenvudde banna tonnanzigusiza nno Mamafiina ogambye ki ekyamulinnya ku mutwe bamweyana alinnya ku mutwe kati njagala wano ng'amulinnyeeko omanyi mu kusamira bakiyita okwasa omutwe bamweyana yagwasa yali tabiriiko Mamafiina yali afuuwa mmindi nezivuga yabaluka nabukanga katera natandika kugabula bamweyana yakolaki kati we twakijja bamweyana ayagala nnyo omwenge mutamiire bamweyana ayagala nnyo omwenge kumwenge kwatava abo Mamafiina watandikira sekitegeeza Mamafiina ebintu abirina ku mutwe kwebiri abirina bamweyana akolaki details sola zikubuulira bulungi nnyo yeetaaga bakafula babimanyi bemanya nti manyi eddungu ayigga manyi mukasa ni mukasa wa nnyanja agabo simanya balongo bweza bamweyana oba nkubira Mamafiina mubuuze wano bamweyana oyo bweziba ministry wa finance wabyanfuna Mamafiina oliwa era yamuwa ssente ndi ku live yamuwa ssente bwamulinnyawo Mamafiina n'alyoka asituka mu bbanga wa finance bamweyana ku byenfuna kwatudde Nazaala ndi ku live kiki kyokka nange ndi ku live oli ku live eyiyo ya mulala ndi kuyadde please ono mwana atuweereza kansooke nkuleke alina live gy'aliko bamweyana wa finance yamuwa ssente kuba abasuubuzi abo badeeringa nabaabo bamweyana
Omanyi ennaku zino ebintu ebisinga babiwandiika wano bamweyana gwe bayita bamweyana omulalu. nga bamuwadde ennyimba nnyingi. Naye nga nveeyo nenzirayo enaggulu ne tucapa naye banna Mama Fina ndowooza sente ze oba mwe nagula engatto okwambala ku ngatto sente zaali za Mama Fina. Sikitegedde wali tolina ngatto kati buliro ati olaze wali okola ku toopu ku toopu ebulya n'oludini wali tolina ngatto engatto y'ebiseera ebyo gwe ng'ogiza mu kyenda mweyo ng'okuze okola na ku reediyo ate ng'otoba na ngatto kalesebo wali kati wakola ng'otya ng'otambuza bigere sapatu lugabiri. Kigatto kyali nakirondo oba nakasasiro nenkitunga omanyi natunga ku ngatto nenkitunga bulungi nnyo nenkikuba eddagala nenyambala ekyo naye engatto gye nayambala sente zaali za Mama Fina. Engatto yeesooka. Engatto yange esooka n'essuuti esooka kuba nagula essuuti ya Army Green nengula n'akagatto nengenda ku Sapienza okusaba omulimu ne bagunnyima. Ng'oli simaati nnyo. Simaati nnyo. Bagamba no mubbi. Patrick oyo yaliyo. Ne bagamba ono tunaamusasuza ki? Ali mu ngatto. Azze ayagala bwa manager. Olwo ba Patrick bambadde ki? Bambadde ebigoyegoye byabwe naye nga nze gwoze oyimiridde. Nafuna essuuti mu owino eyo ya Army Green nga nnungi kati najambala nga nenteekamu ka t-shirt akeeru wano nengula akagatto kali kalina omwanga musongovu bwe guti nga kagira kati ddala nga bwenzija tosobola kumpa mulimu nga tolina ssente. Newe mmisa omulimu tunaamusasuza ki ono nga nnyambadde ng'otonnya mooli nkuzayo wamu. Era Patrick yambulira nanga bwe wajja twakutya twagamba kiki ekizze naye nga Mama Nakajiri yaŋŋamba genda byonna nabikozeeko. Mama Nakajiri omujjukira owawane Rubaga oba awo ku Bakuli Nakajiri teyali yatabeereyo Kabalagala omunene omujjukira Mama Nakajiri w'enaalemu mumanyi ng'oba we Rubaga anyway siri sure yajja ku topuli yajjanga ku topuli nga alinayo programu yabeerangako ye yaŋŋamba genda nze nabikozeeko bakuwa omulimu nkuzaayo wali kati Mama Finawo bamweyana amaze omulinnya ki ekyaddako? Ekyaddako yatandikira era buli twakubanga eŋŋoma kasa twatukanga ku luyimba olwo n'akolera bannabula ne bigenda nga batandika ono simanyi ddungu ono simanyi ani byonna ne bijja nga bimukwata byonna bagenda nga beesomba omye kasa omwajja nga naabula batandika bonna nga balinnya ku mutwe gwa muntu omu ono simanyi gundi ono simanyi ani ono namuzinda ono gundi bulabula bonna nga bagenda bonna balinnya ku mutwe gwa Mama Fina atandikirawo okukola awo n'afuuka serebu nga mujjanja byatagambwako sente alabanga sente banna walaba ku ssente eyaddala naye nga sente azijjamu mu kasawo zonna n'azigabira awaawo nga teyeesiseemu namu kuva dda ate nenkera nga tayinza kukola nti oba naye sente zange era twakeeranga tumutunula butunagamba oba amanyi bye yakoze eggulo oba alowooza kati sente ze yazze nazo zaalazeewa naye nga abantu bazikoze eki bwe yavanga ku bagoma n'agabira ne bali bonna abafuuwa ennyo era kati ekyava olwo ng'abantu bamutuula kumpi
yalina ekifo kye kyalinga ku mpagi wabangawo empagi bwete kati abantu bwe yabanga tannajja nga batuula beetolodde ne balekawo wali ekifo kye buli muga yaga mutuula kumbi kubanga amanyi biya ajja kunywa ne ssente kashi ajja muwa n'abasawo yabawanga n'aba wuno akubye nadde mubuuza wano naza wangi nga toliiyo nze sibadde ku live yange nyina sho gye ndi mukola wano ne Kayibanda yabadde akunyumiza era mulina wano nga neŋŋamba kambuza naŋŋamba yakuba bamweyana mwali musabo mwali muki ensi neekuba enduulu kati kwe kukubuza bamweyana akola kyoyo gwanyumya oyagala kulikodinga olina ku live si ewa finance ndi ku live oli ku live ya YouTube okay Kayibanda ŋŋambi nti wayingirangawo nga bakuba eŋŋoma awo omaye emyaka gye nayinina era naye agaye wali muwala muto nnyo nga buli muntu akwegomba bwegombi abantu batunyumyako nti batumanyi naye tebatumanyi abantu batwogerako nti batutegeera naye tebatutegeera emyaka gye nabeeramu n'omuvubuka oyo Kayibanda yes nali mwana muto yes nga mu bulamu Kayibanda yasobola okumpa 100 ebiseera ebyo oba ndowooza n'ebibiri nga bikola ebyasooka Kayibanda nga bw'akuba eŋŋoma Lubaale bw'alema okulinnya nga gwe biveeko abantu batusuubira nti batumanyi naye tebatumanyi Nudiini oŋŋamba ekyakayibanda n'amaziga ne gagaana okujja Kayibanda nga bw'akuba eŋŋoma ng'atudde mu ddiiro tuliyita ddiiro ng'alina okuba eŋŋoma ez'okusamiza nga Lubaale bw'atajja oyo Lubaale talijja emyaka gyonna Kayibanda oyo kati nalina kyannyumiriza mbu yakolanga ku wano mu myaka nga mutambuddeko yakolanga ku top radio ng'atambuza bigere najja eyo wa mwagendanga wa najje Kazinga yes ewa Muzeeyi Kiggo eŋŋoma ezo zaakubwanga lwakubiri naye bw'agambye nga bwe tulina okutuuza Lubaale kwegamba lyeddiiro lye natuuliramu Kayibanda nga atambuza bigere okutuuka awo n'atuuka ne yeetegeka n'abagoma be ne bakuba eŋŋoma nga eŋŋoma ze bakuba ziyina kuleeta Lubaale direct aŋŋambye bw'ati mbulumu mwali munyumize bamweyana muwe ekwata omunyumizi bamweyana bwe yalinnya olujjukira maama Fiina waliwo oluyimba lwakubanga gasa naluzuula waliwo oluyimba lwakubanga olw'omuliro olwo ne luno olw'abamweyana nti bwali bwe buti nga basengejja ew'abamweyana bwalinga bwe buti nga tunywa omwenge ng'olufiriji ya Namuli tugenda yali Namuli ng'olufiriji ya Namuli yonna ogenda gitugabira tuginywe yagenda mu Amerika ali mu Amerika nga firiji emugenda gikaliza firiji nga tugenda gikamula ne sente ezaali nga mu kasawo nga nazo azijjayo ng'azituwa nze mpulira abantu balina obulamu bwe balowooza nti ffe obulamu tubuyiseemu kati tweraga
mukwano twakwata ssente nga tukyali bato. Mwakwata ssente nga mukyali bato. Nze nali mwana muto nyingira okusamira nga n'emyaka ndowooza gyalinga 16. Naye mu myaka 17, 18 mukwano Kayibanda akubuulire yabiŋŋambye ddira ekimpaliriza okukubira nze Mama Fiina Kayibanda yaŋŋambye dda nti walina ssente nze bulijjo mmanyi olina ssente naye nga mmanyi byatandika eno nga mu 2018 nga 8 eyo 27 naŋŋamba be bantu balina okuteekako bakunnyonnyole ani Mama Fiina omutuufu. Kati ebiseera ebyo ssente wazijjanga wange oli muwala muto. Kati nkuwulidde nti obulamu bwange abantu balowooza nti batumanyi naye tebakola. Bamanyi otandise kati. Tebatumanyi. Sitwale ze tunyumyako bazirabanga empya. Kitebisoboka. Omanyi tuli mu Uganda. Abantu nga baavu nnyo ekitasoboka nga balowooza kyokola tekisoboka, tekyaliyo. Tekiriyo tekisoboka. Kati Kayibanda bw'avaayo n'ayogera ekitunga ekibaga kisoboka. Naye mukwano natuuka mu levo nga ansamiza n'abakuba eŋŋoma Bakayibanda nga nze aliisa amaka, nze aweerera abaana, nze agula emmotoka, nze akola buli kimu. Kayibanda bigambye. Kakunyumize engatto gye yasooka okwambala ava giŋŋamba wano. Munyumize. Balemu engatto gye nasooka okwambala ssente ze watuwanga wali n'engula n'essuuti eya Ame Green nabyambala ne ngenda ku Sapienza ne bannyima omulimu nga bampita minisita. Abantu babikkiriza. Tebabikkiriza naye nze byenjogera tebabinyumiza. Walabako. Naliwo. Era tewaliwo olunaku lwe twagenda wakyereeta nga ente siggo ogiguze oba nga tugenze ebuyukwe. Ate nga lwe nagulanga ente emu nga yeetaagisiddwa naye nga nina okugula ente 3 nnya. Abantu batulaba bulabi tebatumanyi. Ate n'amafuta agagenda. N'amafuta agagenda naye nga kuva dda emmotoka ezitwala abantu nga yalina oziteekamu amafuta yazipangisa. Mama Fiina ebintu by'obusamize binaabiruddemu ng'abyagala kuva dda si kati nze nale manyi yabigendamu lwa kitiibwa. Yabitandika mu muwala muto. Myaka 16. Nze nkugambye yali atudda. Tuyimba bintu byaffe. Nulimba nukuyimbiddemu lwe nayimba. Wayimba luyimba kyeta lujjukira. Ewaba Mweyana. Bwalinga bwe buti nga basengejja ewaba Mweyana. Bwalinga bwe buti nga tunywa omwenge ewaba Mweyana. Yabuuka n'abanga akapiira kana katira endulu neevuga. Yasibira ku firiigi n'agiggulawo. Mazo n'azireeta. Olwo Mweyanaze. Mama Fiina n'akwata ssente zaali mu nsawo n'azitugabira abagomawo ne bali abafuwa emindi bonna n'abawa. N'abanga aluggulidde ku ppata. Kati buli lwakubiri twamulindanga ng'ambaga. Wemugirira? Ng'osobola n'okwewola. Olina okuba wali. Osobola okuba n'okulya ebbanja n'ogaa nti nja kukuwa ku Lwokusatu. Mpa ku Lwokusatu nja kukusasula. Ku Lwokusatu tuli ffenna. Mpozi nga tazza ate talina lw'atajja. Simanyi oba wali olunaku lw'atajja Olwokubiri. Naye nga tayinza butajja. Kati Mama Fiina. Wanje. Awo wonna Kayibanda antadde otandikirawo essaba eriryo. Ewange okusawula. Otandika ddi okusawula ne bagamba nti ewa Mama Fiina we wali. Kati okutandika okusawula tajja by accidentally. Tekyajja kwagala kwange nti nsawule. Kati bwembeera mu kyalo. Jjukira muzeeyi mukalazi yali musawo. Kyo wakiŋŋamba.
kati ebyo byonna byonna bwe byabeerawo byonna byonna ebibeerawo naye mu kubeera okutuuka ewa Muzeeyi Kiggu ye yali paati y'okukola okukola essabo mu Ndeeba kuba ntandikira mu Ndeeba. Ewa Muzeeyi Kiggu otuukayo otya weeyita kuzigirira kijja kitya? Waaliwo omuwala baali bamuyita Yudaaya Namagembe. Kati Yudaaya nga bagenda ewa Muzeeyi Kiggu omuntu gwe twogerako yali mumanyi Muzeeyi Kiggu era muyise mu kamwa nga omuwa respect era nze mumanyi kukuwa abantu ekitiibwa. Omwami oyo omukyalo oli yali ansingako emyaka naye nalinga mujagujagu nga nkola awo oyo omuwala yalinanga saaluuni kati nga ngenda nembooleza tawulo nenkola buli kimu ebintu byetwogerako nga Airtel omanyi Airtel ngimanyi nga yakagulawo kati nga ngenda nenjoza tawulo nembaterereza abantu nenkola buli kimu kyonna era ng'omuntu alina empisa bw'alina okukola naye mukola ebintu ebyo byonna mwe mwaviira oyo omuwala Yudaaya. Kati nga Yudaaya ndaba nga omanyi abantu omunaalaba omuntu eyeerogozza ng'alina empewo ng'ayinza okugamba ekintu nekituukirira kati we nali bwe ntyo bwotyo bw'otandika otyo kati awo bantwa bwe baŋŋambira tulina gye tufuuyira emmindi naye nga jjukira nze emabega eri maama wange mu kufa mu 80 nga ndi muto nayina yaleka ekibbo yaleka emmindi yaleka akambe maama wo taatawo maama ebintu byenjogerako bya maama temulimu bya taata ntwala bulungi mpuliriza taata mukalazi yali musawo obusawo yafa bumazemu emyaka 8 naye nze nkunnyonnyola bya maama bye yaleka kubanga infact nalwawo okumanya nti oba ninaye taata kubanga maama yafiira walala nga ne taata ali walala Maama Fiina n'afuuka Maama Fiina ne bitabuka nno engena nengula akabowe wa ddiniya waggulu wonna ngula naye nga njaga okulaba abantu nti bali safe abantu nga mukwano beeyongera gwokozeeko aleeta 10 gwokozeeko aleeta 3 gwokozeeko nga bangi nga woobeera olaba bannayibu bamalako emirembe wajjanjabanga omuntu n'anyumiza banne nti ekiri eri kizibu ekyali kigaanye mujje mbatwale w'omukazi omuwala. Olunaku lumu waliwo abayaaye nga bali ku Market Street nga gavumenti eyagala okujja abantu ku Market Street awo mu Kampala ebatwale ekatwe emabega wa Greenland. Kati abayaaye abo ne banoonya ani ayinza okubakontrolinga. Museveni n'ankubira essimu n'aŋŋamba osooka okontrolinga abantu bano olwo kati owulira standard y'oli awusigaalu standard y'omusamize eyingidde ku Museveni. Otandise oli mangu nnyo oli wa Museveni. Ndabuuse dda tojja kukyagala kiwulira naye ojja kwekaka okiwulire naye ge mazima agaliwo. Ne bankola ne baŋŋamba emabega wa Greenland Bank awo banka yali ya Kigundo ne yafa ne bagamba twagala kugula akatale ekibangiriza ekyo tukikole okutendalinga Ssaabasajja kituwadde naye omuntu ani ne bansaba nange nenzikiriza kati abantu bali be nali ntambuzanga obatambuza okuva mu Kironde zooni obatambuza mu Nsiike zooni obatambuza e Kabowa zooni bonna ne mbatuusa ne mbazza e Katwe abalwadde ne mbagamba kati wonna ntuusizza nkolera Katwe emabega wa Greenland Bank
Kati naawe awo tinga twakwataganya n'Udini oba awo yali 2 meka nze ndi wa 2 nga 11 saawo saawo kati nenziza abalwadde awo bonna naye nga lunaku lwa Sande kati wenza abalwadde awo naye nga nkotolinga n'abavubuka bano temubba temukola ki nga nfumba emmere nga nyinza okukera ku makya n'enfumba entamu nga 10 abantu balye abavubuka abo balye bakakkane alina omudaala mwongeremu $5,000 oli ayagala piki mugwire piki oli ayagala kino mugwire kino bayizawo ebiseera ebyo nengula piki ndowooza kuba nazigulanga wa makanga neyanga nenga bapiki otandikira eyo ng'ojjogaba nenga bapiki n'Udini kati awo njagala bw'ova ekati ogenda mu Ndeeba manye ebulenga katwe nga ndowooza nti wanene ne bafuuka kizibu nga balwadde bongera kuyiika naye nga nsula mitiyana leka ama wanyumyanga nnyo mitiyana buli lunaku nga nvuga ne Haji okuva emitiyana etujja e Kampala buli lunaku amafiina no naye wabonaabonera e Kampala omanyi ekitegeeza okuvuga mu mayiro 7 naabona kinga yalina ssente akulira ngo okwegatta okutuufu kuli mitiyana Haji yali awulira okwegattako okutuufu nga mukazi wuwe mitiyana ekyo kyankolako obuvuyo ekyo kyolaba ekyo ekyo kyankolako effujjo buli lunaku mitiyana tuba tugenda oluguudo olwo lw'emitiyana nga ebulenga waliwo ekitundu kye bayita ebbira ndabawo nga tonnatuuka w'obeera ng'oyisiza w'obeera bayitawo bbira kati waliwo omusamba gwe bayita Nakabugo waate tontiisa eyo ntero yitayo awo wenyini ewange ngaaliwo omusamba gwe bayita Nakabugo nti awo tebazimbawo tebakola ki waliwo omusamba gwe bayita Nakabugo gwabankima bino ebiseera gino emyaka 2018 awo wali wakwatibwako kubanga nze we nazimbira waliwo olusuku nga waliwo ekibira omusamba mwe gubeera ne bagamba nti awo tebakwatawo ate niwe nayitawo ne Haji ne ngamba kale bannange senga nfuna awantu ngaawo nenzimbawo bulanki nenkolawo awantu wange nenzjanjabirawo abalwadde Haji nga ozimbawo oti awo awantu omanye ebiriwo awantu batundawo tebakkirizibwa na kutundawo kweganga binene netukimala awo waliwo olusuku waliwo emiyembe waliwo akabira waliwo emiti netugenda kati wayitawo ndowooza omwezi nga gumu oba 2 nannyiniwo naga ntunda ekifo kino nannyiniwo n'agamba ye atunda ekifo ki era gwe yagamba nti atunda ekifo ate nga mukwano gwa Haji ate nga teyakanyaako titwegomba ekifo ekyo ati Haji ankubire mwaŋŋamba ndi Katwe waliwo enkugambye kuba Katwe awo twafunirawo ssente twagwirawo obuzimba obulala 3 Haji ankubira nga nti owaayo kyajjukira akafo ke walaba ne weegomba omusajja nannyiniko akatundu nti Haji olimba mugambe kisoboka nti mukwano gwange ŋŋambe nnyini waatunda abeera Ntebe awo n'Udini kyekyali ekyo saalonzalonza kugamba Haji ne tugula ne tuteeka eddwaliro ebulenga yali 2.4 bulenga wa 2.4 yali 2.4 awo nali nkyasoma ebyaddala
wali osoma wanodi ebyaddala nali nsoma na secondary yali 2 kubanga okumanya yali 2 in fact nazimbawo bwe nnondebwa n'okukulembera abasawo b'ekinnansi mu ggwanga wano social center ku social center Mengo omanyi lwaki social center mmanyiyo kati nze nali nsomera ku Eagles Nest eri awo Mengo kati ebibuuzi bya social center mbijjukira twabiwulirako nti maama fiina simanya biki naye ng'ekigambo saabite nga bw'omanyi bw'owulira ebintu oyo Kayibanda abirimu twabirimu nnyo Kayibanda waliwo ku social center oyo Kayibanda abirimu kati njagala omanye pulogulaamu y'ebintu byange ey'obusamize Kayibanda yabirimu nkutegedde Kayibanda twawukana agaggawadde nange ngaggawadde Kayibanda yagaggawala n'akuta yagaggawala naba nga tekyaswala nakuŋŋamba nti maama Fina oli otya bambi naye nze Kayibanda ate yaŋŋamba ekyabawula kirala iriwa yagamba ki nti yakwegombera wagamba wamwegombera myaka emeka wamwegombera bbanga ki nga mukazi we ayinza n'okukkiriza nti bakwegombeko eddakiika Kayibanda maama Fina amwegombera bbanga ki myaka oba 10 omanye omuntu alina ebbuba ate oli mukazi yali alina ebbuba ye Kayibanda ng'ayagala ggwe birala ate nze nga nzikola mu bunafu bwange ne mu bumpi bwange nyinza okutuuka n'omukazi oli yaŋŋambye nti omukazi muwanvu ddala naye mukazi oyo omukazi omumanyi nze simumanyi naye Kayibanda ga muwanvu oli tumuwa jjajja bbaamu n'amusuulamukko kibooko yajja kunoonya bufumbo oli yabunona yanona obufumbo era mu bakazi bentendereza mu duniya oyo omukazi mufumbi kati maama Fina nga nkusiibula kati bwewagenda ebulenga paka kati wookyakolera sivanga watesuubira kuvaawo era enkola ekyali y'emu kubanga omusika namufuna n'omusika namufuna naye mba nfiiridde wano waali ajja okujjanjaba abantu era weebulenga Maria tukoze naye kati emyaka 2 naye Maria ebbanga lyenkumanyidde ekigambo Maria tekikuva mu kamwa tekiweze kati nkubalidde 2 Maria ye kyekyo so paka kati ebulenga awo naye anti era waliwo obufeero bumanyi abantu maliza bababbye maama Fina ate Nuruddin gwabeera ne maama Fina baatugambye simanya biki Nuruddin togenda kujjawo bufere togenda kujjawo leka abantu ababbi nati era afunye omukisa okuwulirako ayina omumanya maama Fina aliwe maama Fina aliwe watuufu bulenga olwedde twogedde muwidde sitoole era n'owulira nga bakugambye nti kwata ekkubo genda ebulenga maama Fina bulanki ziri zonna zaggalwa n'atuuka ebulenga nti waali ebulenga kati oyagala ndabule ki kale at least batuwe ku nnamba y'essimu omulwadde gy'ayinza okukubako ayagala bimenya manyi bikumenya naye maama Fina nze omanyi olaba buli lwenjogera naye lwaki nkutawaanya nti era bakugamba nti kati njagala Nuruddin nakulira ne maama Fina ne mugamba nze gw'otawaanya siina gwe sibimanyi nyenda kati ne ngamba buli lwe naabanga naawe onnyamba obasomere ku nnamba z'essimu abantu abo enamba zange ziri Nuruddin 0772 077 45 45 89 89 64 esembyayo 64 ne 0782 0782 95 95 ogaye 0782 95 17 17 21 21 kati kambisome mu Luganda kuba bimbadde wali obadde okankana kati soma mu lulwo 0
772 0772 45 45 89 89 64 64 ne 0782 endala eri 0782 95 95 17 17 21. ezo ze namba za mama Fiina yenna. Saagala weewunze, saagala obeereko ekikyamu nti ate twayogera ku namba gundi, nti ate nakunonya ku namba gundi, bwe bakufera tombuuza. Ate sisobye ennamba zange nti mukwano jangu nze abaakujjanjaba. Oli lwedde okunoonya omusawo wo gy'ogenda gye bakujjanjabira, oli waddembe ogenda ku malaalo ga gundi, oli waddembe ogenda ku kyaki, oli waddembe ogenda yonna gy'oyagala. Kati ewa mama Fiina wajjibwa muntu agamba nti ebintu bigaanye. Kaŋŋendeyo. Ebintu bigaanye nga bw'onaagamba nti bannange kanjiye akasente ngende e Mecca. Kati mama Fiina Mecca. Ye Mecca y'abasawo. Mama Fiina. Nesirayita. Omanyi mubeeraawo oli bw'asoma ennamba ye. Nakulabe awulira nga yeetaze Mama Fiina y'aba akuba essimu. Jangu kuba essimu. Bulenga lwa Sande. Ate ku makya, ate mmala munaana. Bulenga lwa Sande. Ate muyinza okulowooza nti